bagamba olwaleero baagala kuwozesebwa emisango egyo kuba bakikakasa obujulizi nga ffenna bwe tumanyi tebuliyo kati fayiro etandise kufuuka nga ttena eri Masaka eri Kampala yafunye neki n'ebigere olwasembayo olw'okuba fayiro teyaliwo wano twali tulina bye tutasobola kukola omuwaabi wa gavumenti eyajja n'akakasa kooti nti fayiro ya kooti gye baali bayise e Kampala egenda kuba ekomyewo olwaleero tusobole okugenda mu maaso n'ensonga ezo kyakoze akoze gwa kudduka n'asindika ono gwemulabye atamanyi na byakwogera mu kooti tuva eri nga bwe bazze bannayuganda bonna ku ddembe ly'obuntu mu mateeka liberty is next to life itself singa omuntu ayingira ekkomeraawo n'atunuulira ono abalaata gavumenti oba terina ssente esasula balooya bamanyi mateeka nereeta bano Manamba Lujega n'obeera ng'abantu bonna bazze mu kulwanira eddembe oze kwogera statement emu nga bw'otuula nga bw'obalaata nti tunaakumaliriza kunoonyereza tukugambye nti omwaka guyiseewo ayogera kimu ye tetunaakumaliriza kukola ki era kyetulabye wano nga kye twazudde nti ekkomera ly'e Masaka abannabyabufuzi babateekako musango gumu abantu bonna abavuganya babateeka aggravated robbery gye bali bamaze emyaka 5 myaka 7 ndoza kyekigendererwa ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza kyekirwaki gwogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15-20 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa bwogamba nti bakola ki babibba so kiri very clear ngera bwe tubuulidde kooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kakati gaye mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo ekigendererwa kiri very clear kwati basoba namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateekako omu ataaliwo nyine fayiro yennyini bagikwese tubabuuza fayiro eri Kampala baleete fayiro mu Nnambiro era wano fo baffe tugukoze era tugenda mu maaso tukole nga bannamateeka naye eddoboozi ly'abantu kirabika lituuse okukola ki okuvaayo kubanga ffe eddembe tuwolereza ddembe ly'abantu kale ate people power gye baagala ejje kubanga be babasiba lwaki lwa people power so tukubiriza omuwaabi wa gavumenti aleme kuleeta basemakadde balala bamusonga mu ki olunwe ave mu byobufuzi ajje mu mateeka ebyo twabikola anti abasibe bagamba tebaagala gobazze mubiri nti ate katutere kakalu ka kooti omale weeks 2 nga n'omulamuzi tewali wano kubanga tukitegeddeko omulamuzi omu abaddewo ne kati ali mu transfer twabadde tukayana nti Masaka waliyo omulamuzi omu wasaana abalamuzi 4 nti tesobodde kooti kuli abantu bamala emyaka 8 naye n'omulamuzi omu abaddewo kakati naye bamutransferinze kati bail application ogenda giteeka waani watali mulamuzi abasibe kwe kugamba naffe nga bannamateeka twagala tuwoze olwaleero kuba tukimanya abajulizi tebabalina tumanye oba watwejjeereza oba bagutusingisa kuba tutakasa tebalina bujulizi bubeezaawo musango guno kwe kusaba kwaffe Kanso kivudde ku kyokulaba ng'oli abadde junior kusinziira ku bigambo byo baleese omuntu atasobola kuddamu oli beyeeyama kuba ono senior woli instructions azijja ku oli kati ye bw'ajja tayinza kwongerako so kagendere baleete junior ali awo eyakajja Namba Lujega nga kyakayiga azze ku statement emu ffenna wano tuzze eggwanga lyonna liri wano tulina law firms 8 kati bazaweze ne 12 eziri redde law firms loteekayo bail application mugenda ziraba 12 zaagala kukola kintu kimu kulaba nti
bano bajeno kuba bajeno bakiikirirwa nga baki nga bajeno okulaba nti banunulwa naye noleeta ono seti nereeta ono so ndowooza kibadde kigenderere kooti yabagamba luli mukomyewo fayiro mwanguye okulaba ntitugenda mu maaso kati eyeeya mukomyawo fayiro eno okugenda mu maaso n'omusango asindise juniya ye atayinza kwongerako ku nsonga eyo era bali mu kukola bulipo lwaki babikola ekigendererwa si kyakuwozesa bano ekigendererwa kyabwe kyakusaavinga busibe ng'abalala baliyo emyaka 4, 5, 6, 8 batubawozesebwanga gavumenti ennaku zino kati esiba abantu nga tebawozesezza ekusaavingisa obusibe nga tekuwozesezza oluvannyuma nevaayo negamba nti omusango teguliiwo bayinza n'okukiyita gye bayita nole prosecute naye nga gwamaze okusaavinga obusibe obanga n'akalulu akajja kanako ke batagetinga nga kamaze okuggwa tetuzzaako kuteekawo mbeera ekisooka tugenda gendewa mukama waabwe ebigere bye tujja wano tusibira wa bodo kiri kye mbagambye nti wayagala basereka makadde abalala tusibira wa DPP ekisooka DPP twamubuuza nti guno omusango ng'obujulizi bwe tufunye mwagwagravetinga tumubuuze nti bujulizi ki bwolina ku fayiro obujja omusango guno ku simple robbery negwa gwandibaddewo n'ogufuula aggravated ekyokubiri lwaki fayiro aganyo giweereza e Masaka egende mu maaso n'okukola ki n'okuwulirwa kuba bano bo balemereddwa era ebigere bino bisibira wa DPP mubuuza bibuuzo ebyo oba talina ntambula egireeta Masaka tujja gireeta fayiro tujja muyambako fayiro ejje wano okuwoza kutandike ne fayiro ennyini gye tulina okweyambisa okulaba ntugenda mu maaso ne bail application Honorable, gwe ebibadde mu kkooti oyinza byogera kkooti. Despite the promises last time we appeared in court, the state again came with one line. One line. Investigations are not yet concluded. What now they omitted is what they stated last time, that the state has the liberty of 6 months within which to carry out investigations. We are telling them you've had a full year since the function. It's not even 6 months. Even at law, you don't even powers to delay even 1-2 days. The constitutional command is a speedy trial. It cannot be a speedy trial when you are prolonging. 6 months can't be a speedy trial. So it is deliberate that the accused persons, just like many political cases which are in this prison in Masaka, are all on aggravated robbery. And it is apparent many of those have been there for 4 years, 5 years without trial. We are not yet about to accept. The lawyers are going to do their part, but I think we need to come up as Ugandans. Today it is actually, or tomorrow it is you. We need now the people to rise up against this operation using, the state is using courts as a means of detaining people without trial, without due process. So we are calling for a fair and speedy trial. From here, we are going to the DPP. Because the file is bouncing between Masaka and Kampala, now we are going to the DPP to push harder, to ensure that, first of all, we want to see any line of evidence through discovery which can sustain aggravated robbery. Aggravated robbery is for highway robbers who are gun-wielding people with an intent to murder. It is aggravated. But how can a sweater and a phone of 150,000 aggravate? How can it at law? So it is an abuse of process of the law. It is a nil-motivated political persecution. It is a persecution, not prosecution by the state, with an intention for these people to serve a sentence.
rather than trial, because they are not ready for trial, because they don't have any iota of evidence that can sustain the charges before this court. Ekyemulina okumanya ekirala kitono nnyo Kyagulanyi baleme kubeera naye mu kaseera ke tugendamu ak'ebyobufuzi. Amateeka gonna tugataddeyo mu kkooti, tugalaze omulamuzi agalaga nti abantu bano balina okuwozesebwa mu bwangu. Omuwaabi wa gavumenti gwe baleese kirabika omusango bambi gubafuukidde kagumba weegoge. Naye bwe baba tebalina bujulizi, abantu baffe babate bagende wabe bakole emirimu gyabwe. Ntegeezezza ekkooti nti waliwo principles z'amateeka ze tugoberera. Bakugamba nti a court of law would rather release 100 criminals than convict one innocent. Ekintu ekyo kitegeeza nti kibi nnyo 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 okukumira omuntu mu kkomera nga talina musango. Mwebale nnyo mwebale. Yenze ekintu Mike. Kyandaba akaseera kano bw'etyo embeera bw'ebadde nga tuli mu kkooti ng'abawulidde Counsel George Musisi bw'ayogedde bakugambye ebintu ebyo wammanga kankweko ku bantu abamu ababadde mu kkooti eno okubanga bakubuulira era eminke ki gye balina. Honorable, sooka obuuze ku bannayuganda gwe kino kyolaba kikolwa ky'amateeka oba kikolwa kyaki ekyo? Kino kikolwa kya bumenyi bw'amateeka okukuumira abantu mu kkomera ng'okimanyi bulungi tebalina musango, n'oyagala odde abaana b'abandi obazannyireko ebyobufuzi ng'otuukiriza ebigendererwa byo, naye ng'abaana obattira future yaabwe, abantu baabwe babonaabona, balina abaana tebakyagenda mu masomero, naye g'ozannya byabufuzi kubanga oyagala kutuukiriza ebigendererwa byo, oba oyonoonera abaana future yaabwe naye ng'okimanyi nti tewali musango. Ebintu byonna ensonga zonna ze bawamba ku keesi gye bagezaako okuzimba n'omuntu atalina maaso abaaziraba zizaali ntuufu. So kati tetubagamba nti olugenda mu maaso wadde bano bali mu kkomera ate abalala bajja kusigala nga balwanirira eddembe lyabwe, eddembe ly'Abannayuganda. So tetusuubira nti bino bakola bya bwereere era ekiseera kigenda kutuuka abaana baveeyo. Tebolaba nti bo bawakanya tebaagala na bya bbeeyi baagala oba balina obujulizi babuleete, naye era tebajja buleeta kubanga ne bali abaabeerayo emyaka kati kigenda mu 5 obujulizi tebabukuŋŋaanyanga kubuleeta. So kati byonna bakola bya bwereere okwata bano abalala bajja kubanga kye balwanirira kyekyo kikwata ku mitima gy'abantu, kyekyo abantu kye bateekeddwa okubeera. Abadde mu kkooti okulaba nga buli kimu ekibadde ekigenda mu maaso. Honorable, sooka obulyeko ku bannayuganda ki ekigenze mu maaso era ki ekibaddewo mu kkooti? Bannayuganda, obukoosi byonna ebivuddeyo mubadde mubisoobera, si bye birungi ennyo. Muzimanyi kkooti tezikyali ku sayidi yaffe, naye nga bannaffe mikwano gyaffe tetusobodde kuvaayo nabo babongezayo mpaka nga 16. Naye ngenda kusaba bannayuganda, I'm not inciting violence, naye ngenda kubasaba ndooza tubeeko engeri gye tubanjamu baganda baffe. Bwe kiba kyetaagisa buli omu kugenda kusaba kati ke tumanye tuvudde mu kkooti y'abantu bitunuulye Katonda. N'omulala buli omu omanyi ekyokukola mu kubanja baganda baffe kuba tebagenda batuwa kino nkibabuulira. Imagine omulamuzi ajja ne batuula baalo yawuliriza buuliriza bw'ati wayagala awandiika bw'ayagala abivaako. Oluvaawo ng'atunula ku kalenda agamba matter eri adjourned till 16th. Nogende webali behind kino kigenda mu maaso. Ofuna atya emmere eri andabye mukyala wa Akireewo abaana be bali wano mu kkooti. Ofuna otya obuvuma obusibisa abaana b'abano ng'okimanyi tewali nsonga yonna yonna, tebalina musango gwonna gwonna gwe baakola. So bannayuganda mbasaba